Embeera bweti bw'ebeera mu Kampala, enkuba olutonnya. Ebintu by'abasuubuzi bitokomoka bingi ne bafiirwa ebitagambika. Ng'ebibuga mu mawanga amalala, Kampala erina kye bayita Kampala Drainage Master Plan eyakolebwa okuviira ddala mu mwaka gwa 2022 n'ekwasibwa ekitongole ki KCC era ng'erina okugoberwa mu mwaka gwa 2023 ekitaasoboka. Mu mwaka gwa 2011 abakugu baavayo n'enteekateeka empya eyatuumwa Kampala Institutional and Infrastructure Development Plan kiyite KIDIP 1. Eno nayo olw'ebbula ly'essente ez'okuliyirira abantu n'egwa butaka. Kati mu 2016 abakugu bakola okunoonyereza ne bakola lipoota eya Kampala Development Master Plan ne bagikwasa KCCA mu 2016. Master Plan eyo yali estimating costinga nga billioni nga 7 eza Uganda. Ng'ekulaga nti tulina major drainage channels oba wetlands 8 enkulu. Era ne batugamba bwe tutaakole ku wetlands ezo oba drainage channels ejo emyalo eminene gye bayita primary drainage channels 8, Kampala ajja kubeera n'ekizibu ky'amataba. Mu nteekateeka eno kyasuubirwa nti mu myaka 10 okuva mu gwa 2016 okutuuka 2026 guno gwe tulimu, emyala gyonna eminene mu Kampala girina okuba nga giwedde okukolebwa. Ekyakolebwa kwe kugamba kaakati twewule ssente kwe kuleeta KIDIP 2, Kampala Institutional and Infrastructure Development Project 2. Eyo mwe kwe kuteekamu emyalo egimu egyali girina okukolebwa nga mulimu ogwa Lubigi, ogwa Nalukolongo wamu n'ogwa Nakivubo. Egyo emyalo 3 nga mulimu ne secondary channels. Emyalo eminene giriko kilomita 86 mu butundutundu 3, emirala nga giriko kilomita 27. Ku gino Nakamiro yekka ye yakolebwa, Lubigi ebyakolebwa oyinza okugamba nti baasima guyanja ogutereka amazzi. World Bank neeteekamu billioni 82. Negamba nti tukoleko waakiri primary drainage channel emu ye Lubigi ne secondary drainage channel endala ginne waayo ye Kaliddubi. Nakamiro netwala obuwumbi 20 okusasula abantu ku mabbali n'okukola omwala. Era Nakamiro ali yaddeko okuva eri Kasangolo kuliko ne bupavers ebbali na walkways. Ne Lubigi n'atwala 62. Ebyembi Lubigi teyakolebwa bulungi era n'asigala nga biyanja. Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago agamba kino kyanyiza banka y'ensi yonna eyali eteekamu ssente era n'ebijjamu enta, olwo n'egamba yakugatta KCCA mu nteekateeka y'ebitongole ebirala ne bawa obukadde bwa $68. Mu bulumi obw'ekitalo tugamba katuggyeko ssente ku zino endala ze batuwoze tumalirize Lubigi. Era bwe tetukoma kumaliriza Lubigi yokka, tukolereko n'emyalo emirala waakiri 2 ku giri emirala 8 primary drainage channels eziri mu Kampala Drainage Master Plan, kwe kugattako Nalukolongo ne Kaliddubi oba Mayanja. Kyokka wano era gavumenti teyakola gwayo ogw'okuliyira abantu, World Bank n'ekita bwe kiti emyalo 2 gye baali bagambye okukolako ne giyimirira. Ne bagamba nti kale waakiri kati tumalirize Lubigi ogwo kube nga guwedde, era ne bamumalirira obuwumbi 29 abe nga awedde. Era kukyaliko abantu kusayidi z'Ekawaala ne paati ya Namuŋŋoona abatannaba kusasulwa. Mu maziga amangi Lubigi naye yavudde mutagenda kumalirizibwa. Kino kyali kitegeeza nti essuubi ly'okukola emyalo 8 eminene mu Kampala liweddewo olw'abavujjiriza okulekeraawo okuteekamu ssente. Gavumenti eremereddwa okuteekayo gye bayita counterpart funding. Waakiri singa etaddeyo kuziriirira abantu ku Nalukolongo ne ku Kaliddubi Mayanja twali badde tusenvuddeko. Okusinziira ku Lukwago, kino kyaviirako abantu Ssekinnoomu okutandika okuvaayo okusaba okukulaakulanya emyala gino, kyagamba nti bakola ebitatuukanye na mutindo. Ate ebyembi nga bano abantu Kinnoomu abeeyita abagagga bo we bagambira nti kale muba gibalemye nga bamiisi Kigungaga ye Nakivuuka amukole. Bwe twogedde n'ekibiina ekigatta bayinjiniya mu ggwanga ki Engineers Registration Board batugambye nti bo bakola ogwabwe ogw'okuwabula wabula balabira awo nga tebigobereddwa. Kampala kibuga kikulaakulanya, of course twagala ebintu abantu bazimbye, so gy'okoma okuzimba ettaka lino lya bulijjo, enkuba bw'etonnya amazzi gakola ki? Gayingira wansi ne gagenda. Bagamba nti obuzibu bw'amataba mu Kampala kiviira ddala ku myalo egyetoolodde ekibuga, kale singa tegikolebwa amataba si gaakuggwaawo. Enkuba eva mu bitundu bingi
kubanga ojja kwesanga nti Kampala eri kasozi, ojja kwesanga nti amazzi gava mu bitundu ebyaki ebyenjawulo. Ekyokulaakulanya omwala gwa Nakivubo Channel kye kisinze okuzuukusa ensonga eno era bawabula nti gulina kuba munene ddala okutuuka n'okuyingizayo emmotoka ekika kya Sinotruck okusobozesa amazzi okutambula. Sinotruck nga 5 ng'ozipakidde nga zaakalina kwiga omwala munene. Amazzi agava eno agayita omwo bwe bagudizayininga nga mwala gwennyini. Waggulu waliyo ebizimbe. Bw'oba oli waggulu totegera nti wansi waliyo eki omwala naye dizayini y'omwala ogwo gulina okubeera nga mwala munene. Naye twagenda okukizuula nti ebiseera ebisinga omwala oguli open, omwala gw'otabisse gusobola okubeera beta okusinga omwala gw'ozimbyeko waggulu. Ronald Namugera, ssabawandiisi w'ekibiina ekitaba bayinginiya, alabudde nti kino kikyali kituuza singa enkuba ekika kya El Nino etonnya wano ennamusebe etuuse ku nnyooge. N'olw'ensonga eyo kitegerekese nti okutuusa nga gavumenti eriyiridde abantu abalinaanye emyala ne basenguka ne World Bank okuddamu okuteekamu ssente, ekizibu ky'amataba mu Kampala si kyakuggwawo kati. Susan Nyanzi, agafeeyo ku Spark TV.